Abaka b'omukulembeze w'eggwanga mu Kampala balanze okutya olw'abategesi b'ebivvulu obusooseze bwe bakumyemu omuliro nga basinziira ku byobufuzi bye bakkirizaamu n'ebintu ebirala. Okusinziira ku mubaka wa pulezidenti mu kitundu ky'e Lubaga Anderson Bulola, bino byonna baabiroopedde omuduumizi wa poliisi mu ggwanga okulaba nga abaako ky'abikolera. Tuziweereza IGP nga tumuweereza amannya g'abapromoters abazze bakyusa omulimu okuguza mu byobufuzi, abayimbi, ba comedians ne ba MCs abagufudde omugano okutabulatabula embeera y'abantu gye baba balaze, so nga ate ekyembisi gye babeera bwe bavaayo balekayo obusambattuko. Ekigambo kino oba ebigambo bino tebirina we bikwataganira na kunyigiriza abantu olw'endowooza zaabwe oba enzikiriza zaabwe. Ono era asabye omuduumizi wa poliisi okutuuza abategesi b'ebivvulu bino ku bikolwa nga bino era nti akontaane kino waakiri aleme kukkirizibwa kutegeka kivvulu kyonna. Mumanya ge tuweerezza newankubadde mulimu bannabyabufuzi be tumanyi nti bayimbi ate bo tebaliimu, wabula abo abeerimbika mu mirimu egitali gimu ne balowoozesa abalala ng'ate bakola birala. Mu ngeri y'emu tusabye IGP akozese obuyinza bwe n'obusobozi bwe oboolyawo abantu bano okubawa omukisa, kubanga tumutegeezezza nti gye bujja ne bw'anaabanga akiriyalinze kiyinza okutizibuwalira okuteeka mu nkola, kubanga ate omulimu ogw'amaanyi guba guli wansi okutereeza ebiba byonoonese. Bulola era alaze nti abaana abali wakati w'emyaka 13 gye bujja bandikomwako okwetaba mu bivvulu ebitali bimu olw'ensonga nti singa bagenda mu maaso n'okubyetabamu Uganda yandifiirwa empeke mu baana bano olw'ensonga ezitali zimu. Naddala ebivvulu ebirimu empisa oba enneeyisa ekontagana n'endowooza z'abaana abato oba n'ebikolwa by'abaana abato oba n'endowooza zaabwe. Ebivvulu ebirimu omwenge, ebivvulu ebitaliiko restrictions ku nnyambala, ebivvulu ebirimu okufuweeta okw'engeri yonna, n'ebivvulu ebiyinza okulabikiramu obwamalaaya, nti abaana abali wansi w'emyaka 13 tebagenda kuddamu kukkirizibwa mu bivvulu ebyo. Wabula era alaze ebimu ku bivvulu abaana mwe bajja okukkirizibwa okwetaba. Naye ate waliwo ebivvulu oba enkuŋŋaana ate ezisobozesa abaana okuba nti bazibeeramu nga n'okuyiga balina bye bayigiramu, naddala enkuŋŋaana ez'abannaddiini n'enkuŋŋaana ez'enteekateeka ezirimu okubangula abaana. Ezo zo tezirinaako buzibu. Obuzibu bwe tuyina kwe kusanga omwana ow'emyaka 7 ng'aliraanye n'omuntu kyenkana eyayambadde obwereere. Ono okuvayo bw'ati abadde akuba ttooki mu bivvulu ebyategekeddwa mu kumalako omwaka ogwa 2023. Tuyina ba comedians ba mirundi 4 wadde abamu zipeyapeya. Tuyina kakati mbogedde then tuyina n'abayimbi ndowooza 2. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.